nakyali wange na mawulire oze bange litawera ngali amwe yagendako ku Skype kizimbe ekyo kyebakola ki kyebakagulawo ngawo nobeera ng'oyitaayita bannamawulire batera nnyo bikola kampitireko ow'omugagga anjokyeyo agenda okutuuka bwe yali ayita omugagga Don Chris nga ziyessa ziruma nga kitegeeza ng'ali yessa okessa yessa kataafukamire ne yesika ye n'azuula nti emabega wa Don Chris waliyo omugagga omulala gw'ataategeera naye ng'omugagga oyo alina okuba w'amaanyi nnyo kuba Don Chris eziramu gye yali addamu eya yessa okessa yessa kataafukamire kugambye era bw'ava mu yessa okessa yessa adda wakyali wange munnamawulire nga mugamba toddanga wano nga sikuyese yalabisibwamu nangamba ntiddemu omugagga alabika si ye mugagga omugagga alabika feesi n'abyembuuliramu ne mugamba waye nange bankubirako essimu abantu nga bagamba balina sitoole naye ndowooza ne batya oba ne babasootinga mubijjukira mwenna so obufere buno bwe buti katubuyite obufere Don Chris si yabusoose era kampani ennyingi ezizzeewo mu Uganda waliwo abamu abagamba obugagga bwa Superlife bwa Alliance Global okitegeera obugagga obwo bwa Moneychain obwo nabwo bulinawo weebuli obugagga emabegako awo yali Vidola eyavaayo n'agamba nti ye ate wa crypto waki trading money obugagga buzze bubeerawo crypto ebibozi ne bibeerawo mu bino bisikamu nakolako story nga bbiri esooka yali ya Capital Chicken eyo ndowooza mpya mugijjukira bulungi leeta miliyoni okuva ku miliyoni 3 bw'ozituwa no ku ofiisi Kololo ne tukulundira enkoko kitegeera aba Capital Chicken nabo ne bakikola era bakuba abantu bangi ne bikeeranga bino ebya Don Chris poliisi eggaddewo ate wano kampuni erina amabanja ate biki ne bisooka biyitawo bitegeera ebyo bya Capital Chicken mubijjukira emboozi nakikola naweera mukwano gwange ali Netherlands eyo nankubira essimu nangamba Nero waliwo omusajja be nasasula banundira ebyennyanja akakabadi bakakola nnyo abantu b'ebweru sasula ssente miliyoni 10 ffe tukusimira ebidiba ne tukulundira ebyennyanja byo oluvannyuma lw'emyezi weziti n'otunda n'ofuna ssente naye kati abasajja nabawa ssente zange okunundira ebyennyanja naye ebyennyanja bino buli we bagamba nti njagala kutundako baŋŋamba bikyakula naye natandise okutya ebyennyanja byo gyebiri essimu ze yampaako okukubako ng'ekituufu nasooka ne neefuula nange ayagala okulunda ebyennyanja bwe natuuka mbagamba kati njagala ngende nabe ku kidiba ekyange kye bansimidde oba wawe musima ebidiba okulunda ebyennyanja ate gw'osasula tugatta mu bidiba ebyennyanja bikula mu siteegi ekidiba kimu kisobola okubeeramu bannannyini 3 buli aba yataddemu ebyennyanja ebikulu ate tuteekamu ebito nembeera nga sibitegeera nengamba omuntu agenda okukwata miliyoni ze 10 okulunda ebyennyanja mu kidiba kyekimu kati oyo yangamba abantu nga 3 mu kidiba kimu kuba ebyennyanja biba bya siteegi nti oba ovuba ebikulu ate ebito bisigala bakozesa obutimba mbu sayizi awo ne mugamba ono eyankubira essimu ne mugamba kati nno balabika bakubbye tuba tuli awo mujjukira abaali bagamba tukusimbira kalitunsi gwe ku miliyoni 5 zisindike tugenda kukusimbira kalitunsi tukupangisiza ettaka myaka 5 ku 6 ne tukusimbira kalitunsi nga tebagulidde ettaka gwe baawi miliyoni 5 bo ne bakusimbira kalitunsi wafi miliyoni 5 ne bakulibeera nga bakulabirira ekibira kyo jukira kalitunsi kakulira myaka nga 6 so eyo nayo yali nfeera nnungi nnyo toguze ettaka wabula gwe baawi ssente ne bakupangisiza ettaka ne bakulimira kalitunsi bagenda okuzuula nga kalitunsi oyo asobola okubeera owning bw'abantu nga 100 buli omu bamugamba twakusimbidde ettaka lipangise tobaako na biwandiiko gw'olinako kibira abo nabo kati simanyi gye badda naye nga mwabawulirako
tukulimira kalitunsi milioni 10 milioni 5 milioni 2 eka bweziti ettaka pangise okay abo nabo ne bafera ya ababo naku zino waliwo abakulundira embuzi embuzi yakakadde bamuziwuliddeko ng'oli yakulundira mbuzi gw'osasula ssente bo ne bakulundira embuzi. Zuena angamba zimbe ennyumba eno Bobi Wine aguze Escalade kanyange nentumya hamu aha bwe yakola beach wagula ki wange gwe yesimba okubwa MP gwe nofuka headmaster wawa basomero ki wange gwe yesimba kubwa president gwe nobera ki nobera meya wa Katale bwe yasomya amateeka gwe nosoma ki PCM senior 5 mazima aha ba nominate nze movie yenga baji nominate nze gwe ne bakunominatinga God have mercy upon us. Ati mwogoba kasajja ogoba mulembe utakuita kati mumuli ku level yenu twatuuka ekiseera gye buvuddekawo mugenda okebera ku akawunti kasigazayo ndowooza miliyoni 2 kyokka n'okunominatinga presidential candidate nazo bazirinyisa basobole okulemesa abantu okuvuganya bazifuula miliyoni 2 tuli awo tulina miliyoni 2 tetulina pulani yakufuna sente endala Lubongo yagamba tuzitwale ku nomination kyokka ate Museveni yali mu kutimba posta okwetolola Uganda yonna nezi billboard kati ate nze ng'omukulembeze nga ndaba nange nyina okulinyisa levo nkole ki oli ku Map Media TV nange Ron the Transporter Museveni bwe muleka n'agenda nga vimba yekayeka abantu bayinza okulowooza nti ndi kikaki sindi kapeni bayinza okulowooza nti tumwese agende bugenze maaso mumanyi kye nakola nentumya posta mu sente za nomination kimwongera katonda kitya mbaye nagamba izi lifetime role okugoba Bobi Wine mu buli kyakola wabadde kasawundi akadde katambula kemba kubidde omusajja bamugamba zimbe ennyumba ate oli agula Escalade n'agamba alina okugoba omusajja okitegeera so yamugoba kane bamubuuza we yazimba beach wazimba ki bwe yajja kubwa president gene wesimba wa movie documentary bagiteeka mu movies ezo zisinze documentary zisinze gwe nozanya ki okitegeera so baadde bagezaako okumulaga nti wadde ye yakifuula kyabulamu okugoba Bobi Wine Bobi Wine nawe yayimba nti abango banga bakongojja kati abaana nga bagezaako mulaga na mukulu okugoba ogobye naye bikuba kubutuka misinde akasajja okagoba okongojja namba akasajja embiro tezimala bulungi yongera alo comment je bateekanga mbu add more effort bamba yongera mu kumanyi kuba akasajja gokagoba okongojja akasajja kawenyuka bakama nti akasajja kawenyuka obo kitegeera so akatambyako nako kali awo katambula byako simanyi gwe ndowoozayo akasajja kawejuka kafuumuuka abakagoba bakongojja oba bamuli bubi omusajja tuisobola okuddayo tugamba munnayo omusajja engeri gye yakifuula kyabulamu bwe kugoba kasajja anaatera okukakwata okusalawo okukwo Gerard gwolaba otya anaatera omukwata omusajja oba anaawete koona yawete koona yaddamu okumulabako oba tamanyi oba ne gwe bagoba batamanyi oba bamugoba manyi waliwo obeera ku race ne bagamba mugenda kudduka 21 laps muba muyingira ey'omukaaga akulembedde n'akwongera kati gwogenda okulaba ng'olinga amuli okumpi kumbe yadduka zimalayo gwe tonnaba kumala akwetolodde emirundi 2 okitegeera
kati gwosigala omulaba nga omuli mabega naye ng'ebyaddala bagenda okukuba akadde bwe bati gwe ng'okyabuzaayo luutu 3 naye ng'ate obadde n'omusajja ye bamukubira akadde obadde omulaba omugobera ng'oddukira ku peesi ye abanga omukulu kyaliko waka akasajja ebyaddala sajja kadduka sajja kaddukira nno ddala era more effort needed okibanga kyakugoba kasajja more effort is needed kuba kirabika oluyimba lunaatera okuvaayo tiwekuba kufubutuka misinde abanga obanga bakongojja nayo balwanye kwegamba engumi etokotamu NRM naye poliisi eraba birabe tebigikwatako kyokka ate senga ibadde bya Nuupu kutambula emabegakaawo Nuupu yali egenda e Masaka ngeri mu national wide tours abantu bagwa kabenje nga tebalina ku kivulu kya Nuupu ne bayimiriza entambula za Nuupu zonna ne bagamba tuzudde Nuupu buli lwetambula abantu bafa oba baali babiri niziyimirira era ne wabeerawo talks between Nuupu ne police NRM amasasi gavaayo emmotoka zokyeddwa naye campaign zikyakwajja police tennabira ababannaye police mutunuddewa tennabira banako ebyo ndowooza yeneraba video eno ejja kutegeera waliwo ekigenda mu maaso kye yeetaaga okuyimiriza kubanga president yajja okwewandiisa balina n'omukyala gwe baakuba n'afa ne bagamba ate abakubye bo tebabadde mu ssaati bo babadde tebali mu ssaati timuwayiriza bali baakubye naye bo tebasse yagamba kale ewase kikubo oli baamukuba essasi ku gurawundi abalala bane bafiira mu ddwaliro eno bayokyeza n'emmotoka tulinze poliisi ejje tugambe abo abayokyeza tebadde mu ssaati z'NRM oba si b'NRM oba byo tebiraba kubiyimiriza kukuuma abantu na bulamu bwabwe oba poliisi erina kwatako saidi emu just asking tetuduumira tubuuza bubuuza nti violence eno yonna eri mu kamyufu k'NRM sina kamyufu just campaign za kamyufu violence esusse abantu bafa but police tefuddeeyo era ne electoral commission terina gweyinza na kuyita naye nkukakasa wabakubaawo asindikiddwa n'ava mu layini ya Nuupu bandi badde basobodde okulaba nti mu Nuupu waliyo campaign naye oli bamusindise n'ava mu layini so ziyingira ziyimirirako kko nga wetwete ziyimirirako nga wetwetegereza ono bamusindise batya okuva mu layini kataagwe Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo
opposite ne Masengere Hamukasa Road. awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic, emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda and of course ne mu mawulire gonna mu nsi. Olunaku olwaleero twali tunakwana namba emu naye namuko obuzibuzibu sode kubeera naye. So from my point of view yebeeyingiddewo ku nsonga nga bwe zitambula. Bwe tukedde olunaku olwaleero nga Don Chris yamaze okugitamu kampuni n'agiggala ngera bwe kyabadde kisuubirwa nti essaawa yonna yandiggalwa kuba ne mu kugitandika era waaliwo amawulire agaaliwo nga geekuusa ku buferefere, but that will be for another day. Leero kampuni yaggaddwa n'avumaavuma bakiraaya n'avumaavuma ne bakiraaya nti era n'abasuubiza nti buli lunaku agenda kubaleetera mu series. Oyo wali awo Bebe Cool akyatambuza break the chains agitwala mulyango ku mulyango. Yavudde Kenya kati ali Tanzania kati tumanyi walala wadda, but nga tannagenda ina statement ze yakola abaana bakyamuli bubi nnyo. Nja kubanka nkabakubira nako tukatunule mu tulabe kiki kaina kyekagamba oba tekagambayo. Ate era DNA Segirinya DNA ze abakyala bavuddeyo berwaneko naye nga ekizibu ekiriwo ennaku zino ekigambo DNA kyantiisa eri amaka gonna ge mulabagaliko abantu balaba kuwuba kaweta naye nga obagamba tukole ku DNA awo obufumbo we bukoma. So DNA results zizase amaka agasinga gasasise nga COVID we yajja n'asasisa amaka ne DNA results zongedde okulaga ekyama ekiri mu maka ge tuyita ag'abafumbo na biki bye bakolayo ebyo ebyobwama byobatomanyi musajja atuokera kuyiriba kumbe losimbudde ogenda okole oba golese wako bagenze ku mulimu boss akwatamu ene wakaba asikali bakwatamu eno gundi ex boyfriend akwatamu kwegamba DNA zino zitulaze nti atete ziri mu baavu oba bagagga ziri bonna mu bana Uganda. So tugenda kuba tutunulawo kaawo. Moses Ali finally yamaze n'ayogera katambi twakalabyeko ne Rebecca Kadaga naye yamaze ne bazaayo empapula ne President Museveni nazaayo empapula ze era abamu ne bagamba nti alabika akaliro ka Bobby akawulira ne Bobby abaddeko ku bizinga eyo ebuvuma era n'abeera nga yakikubidde ddala nga bulijjo. N'omukago ogwa PFF ne anti ensonga ki eryawo mu bibiina ebyo okwegatta era nawo tugenda kubatunulawo nga bulijjo tubatuusibwako Muna Herbal Mouthwash Muna Herbal Mouthwash nga kugamba eddagala ettuufu ery'amannyo lyoba okozesa okwejjanjaba Muna Herbal Mouthwash atusimbudde naye temumbuuza bingi nnyo naye nga Muna kati byaliwo kozesa Muna osobola okwetangira obuzibu bwonna obw'omukamwa. Muna Herbal Mouthwash bwe nnyinza okukugamba nti yaliwo. Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola okubeera nga omukoonako n'akusomera ku dduwa mpola mpola. Abagenzeyo bagamba bikola, so genda naawe obe ng'obeera omu ku abo ewa Haji Yasini Kizza omusomi w'edduwa. Biva Organic ye nagamba ajjanjabisa emmere eddagala nga bulijjo asangibwa Mengo Hamukasa Road wali Kabaka Njagala. Dr. Senjobe abeerawo nnyo, gendayo abe nga asobola okujjanjaba abakyala. Family planning ey'omulembe eri nakyo gendayo ajja kubeera asobola okugikuyambako mpola mpola. Katutandikire ku mugagga Don Chris kubanga amawulire agatambula. Don Chris ono
kubekano katambi. Okay, mbayambyeko ne njibaggalirawo kati kampani enzigale kati munonyewe munzija mulinge mmana. Mugenda kunzija. Police ennoonya nange nnoonya police. Weerabira ku police ya Uganda njabazina. Bannaye mugagga yakoze atya? Mugagga yakoze atya? Mukyalina okukola ennyo okufuukula nga munoonya Don Chris. Kati media basasule ate nkyogera wano nga sikiddingana sibawayadde 10. Yes, the Skype is closed today. Mulinga amazi njigadde. Anyway, omugagga Don Chris Skypins ajigadde. Skypins enongejja Don Chris ono si yagenda n'asooka awaayo Rasa akasente amuzze engulu. Wewa Rasa akasente nafunako essimu. Essimu yankubira nga eŋŋamba yaferebwako omukulu ono ng'akyabeera obe nateeto oba weeyo. Naye omuntu eyankubira essimu ng'agamba sitole ne muyita mu kamera teyajja ndowooza ne bamusootinga. But already red flags zaali zirabiseewo. Kina kyali wange omu munnamawulire. Ndowooza ebbanga eritawera nga lya mwezi yagendako ku Skype ku kizimbe ekyo kye baakakola kye baakaggulawo. Nga onobeera ng'oyitaayita bannamawulire batera nnyo bikola. Kampitireko ow'omugagga anjokyeyo. Agenda okutuuka gwe yali ayita omugagga Don Chris nga ziyessa ziruma nga kitegeeza ng'ali yessa okessa yessa kataafukamire ne yesika ye n'azuula nti emabega wa Don Chris waliyo omugagga omulala gw'ataategeera naye ng'omugagga oyo alina okuba w'amaanyi nnyo kuba Don Chris enziramu gye yali addamu eya yessa okessa yessa kataafukamire kugambye era bw'ava mu yessa okessa yessa adda wakyali wange munnamawulire nga mugamba toddanga wano nga siko yesse yalabisibwamu nangamba ntiddemu omugagga alabika si ye mugagga omugagga alabika feesi n'abyembuuliramu ne mugamba waye nange bankubirako essimu abantu nga bagamba balina sitole naye ndowooza ne batya oba ne babasootinga mubijjukira mwenna. So obufere buno bwe buti katubuyite obufere. Don Chris si yabusoose era kampani ennyingi ezizzeewo mu Uganda. Waliwo abamu abagamba obugagga bwa Superlife bwa Alliance Global. Okitegera obugagga obwo bwa Manechain obwo nabo bulinawo weebuli. Obugagga emabegako awo yali Vidola eyavaayo n'agamba nti ye ate wa crypto waki trading money. Obugagga buzze bubeerawo crypto ebibozi ne bibeerawo. Mu bino bisikamu nakolako story nga 2. Esooka yali ya Capital Chicken eyo ndowooza mpya mugijjukira bulungi. Leta miliyoni okuva ku miliyoni 3 bw'ozituwa no ku ofiisi Kololo ne tukulundira enkoko. Kitegeera aba Capital Chicken nabo ne bakikola era baakuba abantu bangi ne bikeeranga bino ebya Don Chris police eggaddewo ate wano kampuni erina amabanja ate biki ne bisooka biyitawo. Bitegeera ebyo bya Capital Chicken mubijjukira emboozi nakikola. Naera mukwano gwange ali Netherlands eyo nankubira essimu nangamba Nero waliwo omusajja be nasasula banundire ebyennyanja akakabadi bakakola nnyo abantu b'ebweru. Sasula sente miliyoni 10 fe tukusimira ebidiba ne tukulundira ebyennyanja byo oluvannyuma lw'emyezi weziti n'otunda n'ofuna sente. Naye kati abasajja nabo sente zange okunundira ebyennyanja. Naye ebyennyanja bino buli we bagamba nti njagala kutundako bangamba bikyakula. Naye natandise okutya ebyennyanja byo gyebiri essimu ze yampaako okukubako ng'ekituufu nasooka ne neefula nange ayagala okulunda ebyennyanja. Bwe natuuka mbagamba kati njagala ngende nabe ku kidiba ekyange kye bansimidde oba wawe musima ebidiba okulunda ebyennyanja. Ate gw'osasula tugatta mu bidiba ebyennyanja bikula mu stages ekidiba kimu kisobola okubeeramu bannannyini 3
buli aba yataddemu ebyennyanja ebikulu ate tuteekamu ebito nembeera nga sibitegeera nengamba omuntu agenda okukwata miliyoni ze 10 okulunda ebyennyanja mu kidiba kyekimu kati oyo yangamba abantu nga 3 mu kidiba kimu kuba ebyennyanja biba bya stages nti ovuba ebikulu ate ebito bisigala bakozesa obutimba mbu size awo ne mugamba ono eyankubira essimu ne mugamba kati nno balabika bakubbye tuba tuli awo mujjukira abaali bagamba tukusimbira kalitunsi gwe ku miliyoni 5 zisindike tugenda kusimbira kalitunsi tukupangisiza ettaka myaka 5 ku 6 ne tukusimbira kalitunsi nga tebagulidde ettaka gwe miliyoni 5 bo ne bakusimbira kalitunsi wafi miliyoni 5 ne bakulibera nga bakulabirira ekibira kyo jukira kalitunsi kakulira myaka nga 6 so eyo nayo yali nfera nungi nnyo toguze ettaka wabula gwe sente ne bakupangisiza ettaka ne bakulimira kalitunsi bagenda okuzuula nga kalitunsi oyo asobola okubeera owning bw'abantu nga 100 buli omu bamugamba twakusimbidde ettaka lipangise tobaako na biwandiiko gw'olinako kibira abo nabo kati simanyi gye badda naye nga mwabawulirako tukulimira kalitunsi miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 2 eka bweziti ettaka pangise okay abo nabo ne baferayo abaabo naku zino waliwo abakulundira embuzi embuzi yakakadde bamuziwuliddeko ng'oli yakulundira mbuzi gw'osasula ssente bo ne bakulundira embuzi nga buli embuzi yakakadde mbuwezaala ebyana katubalemu kilo y'embuzi ya mitwalo 2 times 50 kilos ke kakadde naye embuzi yawe zitowa kilo 5 wali ogirabyeko aye no mbuzi si mbuzi kitegeeza embuzi eyakakadde ng'ekuze erina okubanga ekitone ennyo ezitowa ennyama ya kilo 5 awo ngobaze 2 buli kilo but that is the selling price ku katale kitegeeza omuntu anaagula embuzi ku faamu ajagisale tasobola gigula kakadde because akakadde olumba kagula n'ente singa kamu kitundu nakakadde ente ogifuna but at least kilo z'ente ozimanya nti ente soolobera mu kilo nga 15 oba 2 oba 3 simanyi bapima nte but amushiwa teri mbuzi ezitowa kilo 5 ez'embuzi oba oluwanye nno okugiweza so wofunira akakadde naye bano bakugamba bakulundira embuzi ku kakadde oba ebo ekyana ky'embuzi kyakakadde oba ate awo weekula ogitunda mmeka simanyi so ebyo n'ebintu ebityo bwebiri omukaga yabagambye eno Skypin Tours and Travel Skypin Tours and Travel ekola ki erambuza abantu bwebe kufunira zi visa bye bino company zino ezitwala abantu labor company ena requirements zerina okuba nazo nga tonnaba kugenda kyokka ate labor companies zirina ekizibu nti zo ziyinza olwawo okutwala kuba zisooka funa contracts so visa zaazo nzibumu ono waleeta Skypins Tours and Travel abamu baagala okugendera ku visit visa batuukeeyo balemereyo bakole emirimu oba okitegeera wabula visit visa erina requirements za njawulo erina requirements zaayo za njawulo z'olina okumiitinga n'ogenda okusanga bakugamba ate kati paperwork ate kati financial statement biki byonna ebisinga abantu bano be bafera baba tebabirina kubeera babadi muki mukweyiya so be bana mutera okulaba e Dubai ewa yonna nga bali stranded yagendera ku visit visa atuuse yayagala kukola kuba labor company wano emugambye erindako ebyaleba bisobola n'okumala emyaka 2 ng'obigobako bakutwale nga nabo banoonya contract bakole ki bazifune katono waleeta the easier option eya Tours and Travel visa zaayo zisobola okuba ennyanguko senga bakolera paperwork ebyangungu but of course buli agenda yeeyo aba tagenze kulambula aba ayagadde kufunirako visa kola ki kulemerayo kati ndowooza batuuka ekiseera bakola ki babagwamu visa zirekeraawo kola ki okufuluma naye gwe eno osigala osasula okitegeera so ndowooza we yabadde
overwhelmed by numbers ne sente z'abakubye n'ayitamu nga batandise okubanja wansuubiza omugagga n'akola ki n'ayitamu. That is if the business was genuine. Kyokka ate waliwo okubeera nga ddala business teyabadde genuine eno nga either eri ku money laundering oba ng'eri ku bufere. Waliwo obufere bwe bakola batera nnyo bukola abaana ba booda abo. Leeta emitwalo 5 n'ebbaluwa ya LC na biki tugenda kuwa piki ovuge ku looni. Ekitegeera tukuwe piki ku looni. Bwe baleeta piki nga 6 era ne bakulaga nti waliwo abaafunye. In actual sense ebiseera ebisinga babeera baabwe. Kati mwe abala baleeta ekyenda ekyo n'ebbaluwa ya LC kampani yeebeebaze nti tugenda beera wano mwaka. Mu mwaka bakugamba ojja gifuna mu myezi 3, ojja gifuna myezi 5, konteina naffe tennatuuka. Awo wonna capital gwe baba bakuŋŋaanyizza bakera bukezi ne bapaakinga ne bakola ki ne basimbula. Obwo nawo obufere bwe buli. Kati njagadde kulaga ku bufere obw'enjawulo obubeerawo. Waliwo ebyokugamba nekino tebakyakifiriramu nnyo naye bakifirirrangamu. Twagala abazannyi ba firimu okwewandiisa mitwalo 5. Of course baana bangi nnyo abali desperate okulaba biki bye bayinza okufuuka mu bulamu. Buli omu n'aleeta 5. Kumbe ono already alina kasiti ye gy'alina naye ejja n'ekola auditions nammwe n'olabira ddala ng'omuntu ono akusinze. Oba ontegeera alina abaana be already kaŋŋambe nga 2 bagenda zanya firimu yagiwandiika dda ne bakolamu ne rehearsal. Ye kyakola ng'ateekayo akalango okufuna capital wa firimu. Titugenda kunoonya abazannyi ba firimu mujje mwewandiise emitwalo 5 tugenda kola auditions. Okitegeera bali be yawandiika babadde bakola ne firimu already abagimanyi sini ze bagenda ozannya nabo bagiramu ne mubeerawo abantu nga 15,000 mwenna muzze buli omu n'emitwalo 5 n'ojjuzaamu ndaga muntu yo ne ka full scap ne bateeka ne bagamba kati genda otuzannyire moment eno. Amala okuzannya yatuula abanga akoze show mu butuufu ogenda okulaba nga bali abantu bakusinga nga gwe kyotamanyi abantu abo abayi abateekayo dda n'abayigiriza nakyo ekyokkola. Era mwemwera wano mu audition ga musajja yajja n'alondamu awo abantu sebo mwana gwe navuganya naye namusiikako kati niwe kati oba yansingako katono ng'ekyo kyo yabakubye. Ebiri mu gurupu z'okutandikawo twagala abayimbi ba bandi okwewandiisa mitwalo 2 mujje mwewandiise audition za nnaku weziti. Abayimbi ba bandi eyo babeerawo already bandi ebantegekenge badde ekola mu koneruziriasi eyo. Wootuuka bakola ekintu kyekimu tuweemu akapera. Of course omuyimbi yenna upcoming artist oba omuntu yenna alina intentions ez'okuyimba wawulira nti bagenda kukola bandi emitwalo 2 layisi oba 3 oba omutwalo layisi kubanga abaana abo bagenda mu studio ne bateekayo emitwalo 2, 5 bikikola audio. So gino 2 gimwanguyira okuwaayo wali nti tomanya nyinza okuba mu bandi eno. Kumbe ono omuntu atambuza ekyo ekintu nga waabakuba mpola mpola. Okitegeera yo kyakola afuna bufunyi rimu ng'ateekako wali batayipinga nga bafulumya mpapulo okuyingira mutwalo ye receipt yo. Rimu ebeeramu empapula meka? Si empapula nga 15,000 ku mutwalo. Buteebereze nga buli lupapula olwa rimu luvuddeko emitwalo 5. Rimu yagiguze gumu kitundu n'atayipinga ne baprintinga 2. Kati gwakakapapula ke baprintinze 2 okaguze egi 5. Ezo zonna concept za bufere. Kati bagenda kunyiga mbabizza. No, but oli ayinza okugamba nti omuntu abeera mu business yakola not until you are a victim. Omuntu afunye ekipapula kye akiprintinze surname, education, chairman, parents, biki nuswebi atadde wali rimu gwe nojja n'ogigula emitwalo 2 buli lupapula ku 5 ku mutwalo. Tugenda kuzanya firimu yakataddemu nusu 2 printinga buli page. Kitegeeza omwe emitwalo 4 ku nusu 2 yatadde wali rimu gye yaguze ogumu ekitundu
abaana 10 bokka bamaze okujjayo ssente za rimu ye. Olumu bamanyi n'okupangisa office ne bayemployinga n'abakozi jangu kompyuta ne baziteekawo ne furniture ne bamurentinga ne bakeera olunaku lumu we walaze office kuba bamanyi gamba tuuka ku office okakasize eddala n'otuuka ku office nga office yavuddewo mu myezi 6 nga yaviiriddewo ddala n'abakozi bennyini nga bababbye tebabasasudde. So obufere obuli mu Uganda bwa mitendera gya njawulo. Office eggulawo ne bateekamu abakozi era ne babasasula n'omusaala ne baba ne contracts naye ng'oli akimanyi in 1 year the company will vanish and cease to exist. Naye nga mweyo 1 year alina target ngenda asasula rent katugambe buli mwezi asasula miliyoni emu ekifo ataddemu furniture akutiisiza otuuseewo bataddewo delaying tactics beeraawo fingerprint koloti national ID biki byonna ne babikutuma n'osasula ssente naye olinga abaze nti mu mwaka ogwo agenda kutikkamu ebibye byonna agende okitegeera. So abo bali awo money laundering bakola bikampani nga bino olumu bategeka ebivulu by'abayimbi ekivulu n'okiraba nga omuyimbi ddala tali capable kola concert naye n'olaba nga basibye cricket oval basibye Africana. That is all money laundering. Bakoze bikampani nga bino ne bachenjingisa sente zaabwe oziza mu proper channels. Olumu badda mu real estate ne bazimba bukalina n'ogamba bannaye bukalina nga bujjudde n'alya ngolaba kalikasuka kano kasituka kalikasuka kano kasituka kalikasuka kano kasituka apartment ne zifuuka apartment nga apartment ezo tezibeeramu wadde omuntu n'ogu naye nga nkukakasa buli lwaggulo zibaako amataala naye tolaba motoka evaayo eyo baziteekako babuyita batya thermal something obuteekako amataala olw'eggulo obudde bwe buziba ne gaaka bwe bukya ne gavaako nga waliwo n'asikaali naye nga buli kaziga ako kasasula miliyoni buli mwezi naye ng'oli yazimba ekizimbe si kuteeka mu bantu era nga takipangisa bwe kubaako abapangisa nga batono because kyo kirina ssente gye zirina okukola okukirininga ssente. So Skyping Tours and Travel ekyewunyisa ku Don Chris we yali yakafuuka omugagga Don abantu bamwogerako ne bagamba naye omusajja ono yakagenda ebweru we Dubai okweyiye omusajja ono yakava mu kazannyo kano bakayita babbingwa yaliko kazannyo ka bingwa aka sports yagaggawadde ddi okola kampani eno mu mwaka gumu okitegeera omuvubuka abadde Dubai wano tulaba yakazanya sabola bingwa wa BBS CBS yazikubye yakoze atya. So olwaleero olaba amawulire nga gano n'ebigambo omugagga byayogera teri mugagga ayogera bigambo waatyo nabalabula nnyo ku bagagga abadishinga mane omugagga n'omulaba ku kivulu gundi agabye bweziti ku gundi agabye bweziti teri mugagga agaba ssente ye bwatyo yakyoyo noonero taliyo. So bukeeredde olunaku olwaleero nga bagamba poliisi esazeeko ekitebe kya Skyping ekyabeewunyisiza ng'ebintu byonna byaggiddwamu dda kampuni yasenguse nga n'omugagga ali Tanzania gy'abavumira kati era yeeweze n'agamba yetalidda Uganda ne bagamba another Don gone. Of course when you are done in Uganda it's a matter of time to go. Abagagga abaddala ddala tebateekako Don kugasoolira omugagga sayinizi ezisooka okulaga obwavu ye Don ekigambo Don kasoola banga oli tayito ye ey'obugagga esimbulidde mu Don omanyirawo ono yakakuttemu bukwasi but nga nagambye
tininakyali wange bange litawera mwezi yayitirako ku Skype n'asanga omugagga nga ali muziye sa. Yes sir, okay sir, yes boss, yes sir. Mugagga agamba yes man Rafiki ne yetegereza ng'omugagga banaatera mufukamiza. Yes sir, yes sir. N'amala n'amugamba okoze ekyo okujja nga sikuyise. Ng'alabye omugagga omutuufu nanyini business enterprise. Ono Don Chris abadde face. Erambo balenda kwogera sente naye omugagga ayinza okugira banaategera ani gwe yawa sente ezo. N'amwokyayo 1 saa 5 ekizike n'amugamba toddanga wano nga sikuyise. Okitegeera? So Don Chris ayinza okuba naye omulimu gwe mu Skype gwabadde akolanga face y'obugagga gwawedde nga either money rendering yawedde nga either bamaze okuba abantu nga bamugambye kati ddayo ku kyeyo muganda wange. Naye omulimu gwe bakoze eki gwawedde. Ajozeemu byajoze balidde era basuubiza nti agenda kulyako ku sente naye nga kyekituufu kiri nti naye abadde mukozi. Naye abadde mukozi. Abamu bakimanyi. Nze nkugambye nze manyi saakira nnyo mu bintu era oyinza lwawo okundaba mu bintu ebyo. Esi gye bakubira gundi ani ono chicken ku abdominal code yagaba mukubye eki umbilical code bamukuba ki. Eyo bali bagulawo ekizimbe eyo bamukuba ya drum. Nani gwe bakuba ya drum? Teyali gundi, teyali chicken. Mulala gwe bakuba ya drum. Chicken bamukuba umbilical code. King gwe bakuba ear drum. Chicken bamukuba umbilical code. Oba abdominal code, something like that. Gwe bali bagulawo ekizimbe. Ti company esajja kudde era ezimbye n'ekizimba amaka gaayo kumbe rentinga. Ennyumba eyo yemu mwagirabako olunaku olumu nga bagamba kyekitebe kya Fangoni ekipya. Temwakiraba nga fulaga gyeziri ekizimbe kye kimu ne mukirabako for sale. So awe tuli ku mugagga Don Chris okwabadde ayitibwa omugagga. Skype nzibagigale. Okay my boss nkuyambyeko in fact nenje kugalira ku bwerere. Era Skype is closed ababanja mugende mu media basasule. Temutulira ko mazi. Mulinga amatako. Chokanze nga ba visa. Mulinga eminyo. Ngenda kubera nga newoza ko buli kiseera. Mulinga amasira g'abanyamwe tumba waavu. So oyo ye mugagga. Kati gwe ngombolira mugagga kiguwali owulidde ayogera ebyo. Okitegeera? So sometimes delivery yo mu nsonga ezimu ndebwero olagawa bakufuga bubi kyoka eggwanga lyo binnyo mbolaga bwe ogenda bweru nyoka amazi olagawa tugenda mu bulumbo fuluma ggwanga mwagala kummanyiira tugenda kulonda mu mufuluma ggwanga mulagawa katana n'alonda muleka tetumanyiira nammwe mulinga amazi. Kati oyo ye mugagga Don Chris abagambye tugenda mu bululumu mufuluma ggwanga. Kati simanyi oba kampuni endala tezikyafulumya abantu kuba tugenda mu kalulu. Naye okugamba nti tugenda mu bululumu mufuluma ggwanga okugamba nti nno eggwanga bakufuga bubi. Omuntu ofuluma eggwanga lye tekimwetaagisa kufugwa bubi. Kimwetaagisa kuba na dreams eggwanga lye lisasobola muwa. Okitegeera? Sometimes tetuva waka kube waka batufuga bubi. Ovunaanyizibwa n'ebiruubirirwa okusingako kuba muzeeyi. Era omuntu yenna abeera comfortable nti ewaffe kiggwa. Ebiseera ebisinga kizibu okuva ewaka. Wabeera omuwala ne yeekwasa mu nze siva wano paka nga nfumbiddwa. Myaka 4 tonnafumbirwa naye ogamba tova waka paka nga omusajja akukimi. Ani agenda okima omukadde. Okitegeera?
omulenzi siva wano nga sinnazimba gwani akugambye nti kitaawo yasooka kuzimba okuva ewaabwe so owulira ebirenze eyo sisobola kuva wa daddy nga sinnazimba njagala kuva wano nga ngenda yingira yange wandisoose n'obuuza ku mukaddewo bwe yali tanazimbe awo wakuzaalidde yasooka kuva wa mukaddewe samwalaki ava mu kikomere ekyewaabwe n'ayingira ekikomere ekikye kyazimbye but others are not so lucky and that is the largest number nti ovaawo n'ogenda weeyiiya then nofuna ewuwo okitegeera so Don Chris yoyo gwe wenna eyafereddwa aba Skyping tolowooza nti of course ne police tejja kuyamba kusasulwa because ne police nayo ngera walaba ku Capital Chicken sometimes bana abagagga babanda nnyo nti ne police bagikozesa nga statement y'okumalayo nti twabbiddwa police erina okujja neraga nti ekifo ekiggadde era ena kyegenda okunoonyerezaako naye nga chances are like 70% to 80 nti ababbiddwa babbiddwa kyawedde omugagga banaamukwata omugagga nkugambye okujjako nga yalobyemu nadda wadda basobola okumukwata maybe naye kana akantu omuntu asobola kubulawo ko myaka 2 ku 3 n'amala n'akomawo nga mulala nnyo nga ne fayiro baaziggalagala dda okitegeera so ekituufu kiri nti Skyping yalabika yabakubye yalabika yabakubye nga kaweddemu era ng'olaba Capital Chicken we bagamba Capital Chicken Alliance Global Alliance bebyo bano bakulimira kalitunsi bano bakulundira byennyanja bano bakukolera we bati bano bakola we bati so ekyo kyo bwe kityo bwe kiri omugagga ana sente y'omunaku omugagga yalya sente y'omunaku omugagga yalya kuba kana akabadinako kakola sebo olina okuba nga olinawo ku ssente ezipangisa office onookuba olinawo ku ssente ezigula zi laptop n'oteekaawo n'okwemployinga abantu n'obasasulayo emyezi nga 3 kumba awo obakuba ng'obakuba so bwe kityo bwe kiri Skyping bwetyo bwebadde wabaddewo PFF ne Alliance for National ANT Alliance for National Transformation bakoze alliance eya PFF eyo ey'abasemujju Besigye baani Ingrid ne ANT Alliance for National Transformation amugisha muntu Wine Kieza n'abalala abo bayisa alaso. Okay, that alliance, it sounds an alliance. Mumawulire. The word is alliance. But allying what? Is it an alliance of support or an alliance of leaders? Because PFF chipya, but it's a breakaway from FDC. Eyinza okuba yatwalako ku bawagizi baayo abamu ng'erinawoko akatono. Then ANT eyo simanyi kyebaddeko politically buli eyagenda yakalulu kamulya, and over the 4 years or 5 years emabega it hasn't done much in publicity n'okubeera nti nno oba ogirabanga politically erina kyekola ekyamaanyi. So alliance yaabwe eyinza okuba nga terina kyetiisa politically, nga terina kyetiisa nnyo kiri awo, but ng'era buli omu yabadde akisuubira nti Dr. Kizza Besigye yagamba yetagenda kudda mu bintu bya politics, electoral politics okuvuganya. Kyokka ate aba PFF, you can't have a party egenda mu kalulu nga tetaddewo president. So this is an alliance of convenience. Nti nga Besigye ali mu komera oba nga avuddeyo nga tali willing
kwetaba mu kalulu mulundi gwa kutaano, you need a presidential candidate. That is PFF, of which none of these PFF members alina maanyi kuyimirira ku presidential level. Kuba in Uganda, chances ziri 90%, if not 95%, if not 99%, nti okwesimbawo kuba president ka President Museveni kwali ku ballot paper. Osobola okuwangula akalulu mu bantu, batokulangirira. You have even 0.5% okulangirirwa. So senga ate bwoba tolina presidential candidate mu kalulu, ate pate yo tesobola kukola bulungi in terms of okuleeta ba MP. Okitegeera nti alliance y'abano bonna tewaliwo alina kuyaayana kwesimba kuba president, because they are in politics for the job. Lord Mayor Lukwago ali willing ndowooza, tali willing kuva ku bwa Lord Mayor, kuba ke kafoko kakaali sure kasobola okuwangula ku bwa Lord Mayor oba bwa MP, akaali sure nti chances ze zisobola kubeeranga okuwangula zibanga 70% nga ayingidde akalulu, okusinzira kwani gwa bavuganya. Maybe this time bali mwezo ayinza okuteeka ku 50-50, kuba naye si musajja mutono bali mwezo. But abasigadde bona abadde bayimira ne Lukwago okuva lwagamba nti agenda kwesimbawo omulodi waali, olumu takubisa na posta agambye omulodi wakola ki waali, chances zibadde 80 nti ajja bawangula. So tomulabanga asacrificing ekifo ekyo agende kuba president, kuba ate agenda beera president wa Buganda, because Lukwago is not a national character politically. Tasobola genda mu west najjayo akalulu, tasobola genda mu north najjayo akalulu. Akalulu ka Lukwago kasobola kuva wano Central and Masaka, of which Central and Masaka eri contested nnyo nti Bobi Wine right now mu Central ne East, that is Busoga Buganda, tolina kyogambayo ku bantu ba Bobi Wine awo. Competition is dead. Okitegeera engulu nayo gyali mu west gyali, but strong base eri wano. So anyone agenda okwesimba kuba president nga ali wano oba ogenda kuswala nnyo, siraba Lukwago bwakkiriza kuswala. Semujju Nganda naye ku bwemupi ali assured okudda, chances ze ez'okudda neneko, wadde ennaku zino abantu badde bamulabamukko ambagamba ekimala George Musisi nasinzira amaanyi ge ganaabeera, but naye abadde ne chances z'okudda nga nnyingiko kuba MP. Ambagamba is a national character of a politician MP, agamba agende kale yesimbeke walala tulabe. So naye tomulaba waluzinga mulimu gwe gwa MP bwagenda kuba president. So nekibeera nga beetaaga Mugisha muntu okutuula mu kantu kaabwe, ne bagamba nti kati tulese Mugisha muntu nga presidential candidate owa ANT ne PFF bekwekao basobole okujja ku MP. That was my thought kwa alliance yaabwe, naye sirinzeka waliwo ne kano ke nawulidde ekijja kyogera ko kinali bwe sikyogera kubanga ebyo bya housekeeping in house. Nina Uganda honorable Kayijoyo nga bagenda kukola PFF, era kyenvudde mwebaza musajja wattu ne mubuulira bwemanga nze nsibambi oba ne mukulu kungu babiri tulina ensobi ze tukola kibakozesa kibiina kipya. You go inside ne mutereza ki mutereza munda ensonga zibagamba nti waliwo abafuna ssente ne bazijja mu gavumenti omu oba babiri nga gwe Kayija tozifunye, ate nga obadde ku executive oyo sebe waffe yali mukungu kakati gwe nga olugendo lwakola kibiina kirala. That's not an issue. Waliwo abantu abamu bayagala bukulu era babufunye, ffe tubasabira DPFF bagiwandiisiza kati mukulu Kayija
yali deputy secretary general kati secretary general mufulu kakati genda gyagenda okwesimba ng'agenze nga secretary general kakati n'omulala ajja kwesimba era guno omukago tebagukoze nti kujjako Museveni wabula nga bwoga nti kati bwemala okukola ekibiina kijja kusaba obwa president nga tomulina kubanga bwona oyagala okwesimba kuba president either towera oba tolina busobozi kakati koleeta omuntu gye n'omugisha muntu nti eri gyali musajja wattu bw'aba tazze kujja ku presidential candidate naye avunze kati yajja okujja mujja mulaba abatuuliriza ekyo kyolengera nga ye presidential candidate kakati kayija yandibadde presidential candidate agende ku MP afuuke MP afune omulimu. So basically they are trying to create an avenue of getting jobs, not liberating oba okununula eggwanga lino ekyenyamiza nesenga babadde kyovula party nga tebazifaako toyinza kugamba nti ogobe party ne bwoba wagivaamu ng'erina ababaka 32 nga gwolina 0 kwotandikira kakati na bano booga nti omwenda abaagenze abamu bakwegaana nti waba forcinga ate n'abalala nabo banoonya bifo bagaga nti bwe ngenda erukwingiri nenganzi gyeyo kaadi ndowooza owulidde PFF ne ANT bali awo nabo bali awo kazanyo ndowooza mutandise okugatta amapeesa mugagasse geego just balina kye bayisaawo naye ng'ebyaddala alliance yaabwe eri awo. Anyway, Bobi Wine ali ku not Bobi Wine, Bebe Cool ali kutuwaye ya break the chains agisitula okuva mu nsi emu okudda mu ndala leke maze East Africa kateddako West Africa, Northern Africa paka wanagenda Europe ng'oluyimba alutambuza mpola mpola. Naye nga tannagenda alina statement ze yaleka akoze wano of course ng'alumba principal ne bamuddamu waliwo kano akanyumidde kanka bakubireko tulabe. Ziwenda angamba zimbe nyumba eno Bobi Wine agize eshikaledi kanyange nentumya hama bwe yakola biiki wagula ki wange bwe yesimba okubwa MP bwe n'ofuka headmaster waawa basomero ki wange bwe yesimba kubwa president bwe n'obeera ki n'obeera meya w'akatale bwe yasomye amateeka bwe n'osoma ki PCM mazima hai ba nominating nze movie nga baji nominating nze gwe ne bakunominating nga God have mercy upon us. Ati mwogo bakasajja ogoba mulembe utakuita kati mumuli kulevo yenu bebe ya kuinspiring okuba ko kyokola obera mumuko opereza ate bwomugevuna bebe kugamba inspire bebe yakifuula kitya mbaye nagamba izi lifetime role okugoba Bobi Wine mu buli kyakola wabadde ka sound akadde katambula kemba kubidde musajja bamugamba zimbe nyumba ate oli agule sikaledi n'agamba alina okugoba omusajja okitegeera so yamugoba kane bamubuuza we yazimba beach wazimba ki bwe yajja kuba president gene wesimba wa movie documentary bagiteeka mu movies ezisinze documentary ezisinze gwe nozanya ki okitegeera so baadde bagezaako okumulaga nti wadde ye yakifuula kyabulamu okugoba Bobi Wine. Bobi Wine nawe yayimba nti abango obanga bakongojja kati abaana nga bagezaako mulaga na mukulu okugoba ogobye naye bikuba kubutuka misinde akasajja okagoba okongojja namba akasajja embiro tezimala bulungi yongera comment je bateekanga mbu add more effort bamba yongera mu kumaanyi kuba akasajja gokagoba okongojja akasajja kawenyuka bakama nti akasajja kawenyuka oba kitegeera
So akatambi ako nako kali awo katambula byako simanyi gwe ndowoozayo akasajja kawejuka kafuumuuka abakagoba bakongojja oba bamuli bubi omusajja tuisobola okuddayo tugamba munnayo omusajja engeri gye yakifuula kyabulamu bwe kugoba kasajja anaatera okukakwata okusalawo okukwo Gerard gwolaba otya anaatera omukwata omusajja oba yawete koona yaddamu okumulabako oba tamanyi oba ne gwe bagoba batamanyi oba bamugoba manyi waliwo obeera ku race ne bagamba mugenda kudduka 21 laps muba muyingira ey'omukaaga akulembedde n'akwongera kati gwogenda okulaba ng'olinga amuli okumpi kumbe yadduka zimalayo gwe tonnaba kumala akwetolodde emirundi 2 okitegeera kati gw'osigala omulaba ng'omuli mabega naye ng'ebyaddala bagenda okkuba akadde we bati gwe ng'okyabuzaayo luutu 3 naye ng'ate obadde n'omusajja ye bamukubira akadde obadde omulaba omugobera ng'oddukira ku peesi ye tabanga omukulu kyaliko waka akasajja ebyaddala sajja kadduka sajja kaddukira nno ddala era more effort needed okibanga kyakugoba kasajja more effort is needed kuba kirabika oluyimba lunaatera okuvaayo tiwekuba kufubutuka misinde obanga bakongojja omugagga n'omwavu kano kakwateko okitegeera so awo wetuli anyway tugenze mu NRM primaries abamu batandise okugamba lwaki poliisi tevaayo neziyimiriza kampeyini za NRM primaries kubanga mwakafiramu abantu abawera kati ndowooza n'omukaaga ewase ekikubo bakubayo eyo n'essasi eno bayokyezza emmotoka ogenda owulira saidi zewa isingiro ogenda owulira ne saidi zeeyo weeno ng'agenda Kenya nayo balwanye kwegamba eŋŋumi etokotamu NRM naye poliisi eraba birabe tebigikwatako kyokka ate senga ibadde bya Nuupu kutambula emabegakaawo Nuupu yali egenda e Masaka ngeri mu national wide tours abantu bagwa kabenje nga tebalina ku kivulu kya Nuupu ne bayimiriza entambula za Nuupu zonna ne bagamba tuzudde Nuupu buli lwetambula abantu bafa oba baali babiri ne ziyimirira era ne wabeerawo talks between Nuupu ne police NRM amasasi gavaayo emmotoka zokyeddwa naye campaign zikyakwajja poliisi tennabira ababannaye poliisi mutunuddewa tennabira banako ebyo ndowooza yeneraba vidiyo eno ejja kutegeera waliwo ekigenda mu maaso kye yeetaaga okuyimiriza kubanga pulezidenti lwayajja okwewandiisa balina n'omukyala gwe baakuba n'afa ne bagamba ate abakubye bo tebabadde mu ssaati bo babadde tebali mu ssaati timuwayiriza bali baakubye naye bo tebasse yagamba kale ewase ekikubo oli baamukuba essasi ku gurawundi abalala bane bafiira mu ddwaliro eno bayokyeza n'emmotoka tulinze poliisi ejje tugambe abo abayokyeza tebadde mu ssaati z'NRM oba si b'NRM oba byo tebiraba kubiyimiriza kukuuma bantu na bulamu bwabwe oba poliisi erina kukwatako sayidi emu just asking tetuduumira tubuuza bubuuza nti violence eno yonna eri mu kamyufu k'NRM sina kamyufu just campaign za kamyufu violence esusse abantu bafa but police tefuddeeyo era ne electoral commission terina gweyinza na kuyita naye nkukakasa wabakubaawo asindikiddwa n'ava mu layini ya Nuupu bandi badde basobodde okulaba nti mu Nuupu waliyo campaign naye oli bamusindise n'ava mu layini so ziyingira ziyimirirako kko nga wetwete ziyingira ziyimirirako nga wetwetegereza ono bamusindise batya okuva mu layini kataagwe owansisusiza Gerard gwatera okuba ku Nuupu senga omuntu bamusindika n'ava mu layini
tekiyinza kuleeta poliisi eyimirize olukuŋŋaana olwo beetegereze lwaki ono asindikiddwa n'ava mu layini. Ku NRM abantu bafa, kampeyini zigenda mu maaso, motoka zookyebwa, it is okay. Tujja kunoonyereza after, naye tetugenda yimiriza kunoonya kalulu. Naye ng'emmotoka zo zaayokyeddwa, pikipiki ne zookyebwa, abantu ne bafa. Okitegeera? Naye ne bamala bawulira nti eri ku Nuupu waliwo gwe basindise n'aseseetuka n'ava mu layini agudde. Abadde ng'agenda okuggwa. Muyimirize ekigenda mu maaso tumale okunoonyereza lwaki ono yasindikiddwa n'ava mu layini. Nsoma comments era nooza mundaba nkutte essimu si byange, nze sirina kye ndaalabye. Naye comment zino ndaba amayinja ganyooka. Eno emmotoka sina ya minisita gye bali okkuba. Zino zeetomedde n'okwetomera. Naye bano abalwana tebali mu saati za yero, bali mu za kyenvu. Zino saati za kyenvu si za yero. Ate NRM yo ya yero. Kati eza kyenvu be baakoze fujjo. Osanga poliisi ensonga lwaki tennayimiriza. But anyway, ebyo weebityo weebiri. Katudde ku DNA. Soke kubire kana akantu kakazibwe kapo. Nakawulidde ne kamuvinga engamba man. Teri muntu ayina baana waka 10 nga bonna babe. Okikakasa. Kitasizibu naawe. Ngoyagala waka wasigale nga wakalugwe leeta bakebeera. Omusaayi. Ayayayaya. Kikomera kikala. Kati kyogamba abantu bave ku DNA. Bobo byagala. Bikole. Bobo tobyagala gosinga kwetegereza musika. Gobobeerako yekka. Basigadde mikwano gyo. Abantu abaana si baba. Aba bakyalo bayita mmere. They're not food. Bazalira ddala abakyala balina babba baabwe nga wakaggo omwendako. Nga alina bbaawe yennyini. Wano gwe bayita baakosaaga. Ng'oweraliikiridde. Bbaawe nga gwe omwendako amusuza. Ne bamuwooninga n'omuwooninga. Eri gyali. Nengedde ng'ekisajja kye kikomawo bamwegendereza. Ng'ayogera yo sajja. Kati wase bazaale baana. Ate wano mu kyalo abantu bamanyanga mangu omwana gootazaala olw'ensonga nti abantu mu kyalo bamanyiganye kumpi essaza ddambo beggombola ki. Naye wano kizibu okulaba omwana kasuku atakufaananye. Ayagala mukazi we abeera kawempe mwe mubeera ku lw'entebe n'amasuba. Omusajja otomulabangako ne famire tegima. Naye wano akaana oluzaalibwa mu kyalo oba famire zonna zeemanyi baga kaana akafaananye Badru. Badru yennyini n'entambula. Ako kaana ka Badru. Naye mu kibuga kizibu okumanya abantu balina abaana batali baabwe. Kujja nga muzaddemu muyindi. Oba muzungu. Nozo biwulidde. Kizibu okubeera n'abaana 10 ewaka. Ono 10 si bangi. Tugambire ddala kizibu okubeera n'abaana ewaka. Ne babakebera nga ddala mbutuufu. Abaana babo. Kuba DNA ziraze nti ennaku zino okubeera obubeezi ng'olina omwana ewaka nga ddala wuwo guba mukisa munene. Abakazi bayitiridde okasuka okugulu. Abakazi bayitiridde okasuka okugulu. Ddala abafumba abo bayitiridde okasuka okugulu. Obeera awo ng'omanyi ggwe mwami era gw'olabirira, gw'ajjanjaba, gw'aliisa, gw'asasula eza rent. Naye nga mu butuufu
Nyinimu mulala nnyo azaala abaana. Tekiri mu baavu oba bagagga bokka. Kiri mu Uganda. Recent wadde story ya engineer Katerega aina na university namba. Bamukuba akantu ku mutwe kataafe nga tannakola DNA. Agenda okukola DNA nga n'omwana asomera oba mu America gwataddemu sente nnyingi sinawuwe. Ku mukazi yali agala omutta mbu. Bagagga bangi tuwulidde emboozi. Muntu anakwata abaana be 6 n'agenda ku DNA kuba kusaba nnyo okuzzaako omunga wuwo. Kitegeera nze nina kyali wange yasoma na mawulire gano. Taata we yali musajja wa maanyi nnyo. Eyali agambibwa nti taata we yali musajja wa maanyi n'agenda afa. Era ne tumukubagiza nga kitalo. Naye nga omanyi nti bwe batuuka mu by'okuziika abaana baawera bangi, baaweranga 17. Ne bagamba nedda tukole DNA. Mukola DNA ono mukwano gwaffe gwe twasaasira gwe twagamba nga kya ndumwa n'amabugo. DNA yamuwanda ng'oli tabangako taata we. To make matters worse, ng'omukazi omufumbo ali mu maka main chick gw'ogamba nti ono ye nannyini maka alina abaana 3 nga bonna si b'oyo Gayi. Kyamalirizanga ku 17 boyi yasigazaako abaana 6 naye nga bali bonna abasinga kuba yali musajja mukulu bonna basomye abasinga bamaze ne university n'emirimu ne bafuna ng'egimu yaje bafunidde. So sijja kumwogera naye if they watch the story they can know who they are. Kyokka nga ate be yazaala oluvannyuma abato ng'akendeezezzaako mu buyaayi be baali abatuufu. Naye nga bali abakulu abaasooka tebaali babe. Kati wogamba musajja abagamba bannaye kankole ku family planning nsusse okukasuka okugulu. Omanyi we wandifudde ne bakola DNA nga ku baana bonna tolinaako wuwo. Waba ebintu bino bye batugamba okuzaalayo obwana 2 kamu. Engeri embeera gyetabuse nti abamama bakasuka okugulu. Bakirungi omuntu mumwemukko wakiri abaana 10. Eberenga ye minimum namba y'abaana mu 10 omwo. Tomanya Katonda asobola okusuuliramu omu oba 2. Naye nga tolina abaana 2 oba 3 okoze obulamu bwo bwonna obategekera bakola DNA nga tolinaamu. Olaba wobeera ng'oli mufu ate n'oddamu no omuzimu gwo ne guddamu ne gufa nga guzudde nti olese ku nsi tolina replacement. So, my advice to you, try to plant as many seeds as possible. Here and there. Suula. Abaganda kye babagamba, omusajja Omuganda tazaala mukazi omu. Tewajja kibagamba, but that is it. Omusajja Omuganda tazaala mukazi omu. Bajjajja baali bagezi, bamanya ebintu ng'ebyo bijja kubaawo. Ate even ebya DNA byakabaawo. But nze nzijukira edda lumu waliwo relative waffe yafa. Bwe bagenda mu lumbe maama omuto yakomawo agamba gundi eddaame limuwanze. Abali mu myaka egitegeera 30+ musobola okuba mwali mu nga ddala oli responsible oyinza okuba ali owuliddeko ku mboozi weetyo nti eddaame lyamuwanze. Abasajja bedda baamanyanga kyekino kazibu ekapo kyabadde ayogerako mu byalo eyo mu kibuga kiyinza oba kizibu. Abasajja bedda baamanyanga n'ozaala omwana ne bagamba naye omwana ono omulaba afaanana bajime abeeri eri ku mutala gundi. Abaana bonna bafaanana. Era omuzadde teyasaasa baganga. Yasirikanga busirisi n'akikuumanga kyama. Wabula wano bagamba nti abaana bagende basule mu lumbe. Bwe bagambira nti eddaame lyamuwanze. Naye nga kazibu ekapo waagambye mu kibuga wano
mu mizigo butuufu omusajja obeera wano katugambe oliwe mukono naye nga mukyalawo ayenda ku muntu weruweero buli lwakugamba ngende ndabe ku muzeeyi aba agenze kwawe tolimanya okanyagamba omwana ono yafaanana banne bambi nga mweru nga muddugavu obwo obweru bwa jjajjaawe ebyaddala bw'ogenda ku DNA oyinza okutya baabedda baakiranga ngamba naye omwana ono afaananye bakatongole bali ono omwana wa mu lujja lwa katongole ne bwabanga yagendanga kukola abawala baakimanyiranga wano ku kukola emikolo gy'okwanjula kyewala bagendanga ne bategeeza muzeeyi Kafeero yabiyimbako n'agamba mwana wange kukuziza nkoze ki naye ebintu mu bitwale maka gundi ye wali kitaawo omutuufu naye nga takugobye so DNA kuva dda basenga bazikolanga ebika byategeeranga nti omwana ono tatufaananye si waffe nene basirika kitegeera so wano wetutuuse akakodyo ndoza kandi badde mu kusiga get a wide acre where you can plant all your seeds. Try to plant as many as possible, at least a minimum of 10. Mukumi mbutufu ne banakola DNA osobola osigazaako ababiri kala abasatu neteebereza olina basatu bakoze DNA tosigazza naye okutuse ogudde ku zirooni abamu batandise n'okugamba teolina keweekoledde mu nsi kumbe okulabirira abantu nakyo obina nakyo weekoledde sajja talina kaalese bo tebayogerera Seggirinya wano Seggirinya abadde mubaka abadde kansala naye abadde taneezimba biki musajja watu bakoze basooka bagamba baana abiri baana ki bakoze DNA ku mwenda yasigazaako bana kati tebeeza namba bakujja abiri kuba namba bakuteerako kitegeeza bonna obadde obalabirira twesabira abasajja twesabire ku nsonga za DNA waliwo wano Dr. Lukwago bwekitatuukangako yatakimanyi bulumi bwakyo DNA test wengenza ayogera kati wenagikolera ng'omwana ali mu senior 5 omusajja mukulu neŋŋamba nti kubanga waliwo ekyantuukako abaana bakeera ku makya ne bampa lipooti ng'ono muganda wa babadde abakwatirira era omwana namubuuza bulungi mu mirembe ne twogera mutabani wange naŋŋamba nti dadi nti ekyamazima kyabaddewo saatabuka saanyiiga najjukira luyimba lwa Kafeero neŋŋamba nedda omwana ono kamutwale nkole DNA test mwami Seeguya results zigenda okujja nga we have nothing in common ku mwana oli nga temuli adde katukwataganya omwana oyo maama we yamunsuulira busuulizi nga okusoma kuganye nga taata wange afudde nembeera n'omwana oyo nenkuza omwana oyo nga single parent nga yenze taata aze akuza omwana nga gwolina okusiba omwana pampa n'omulabira buli kimu naye of recent 2000 ndowooza mu 17 awo bage ekintu ekigenda okuwungwako neŋŋaka kyamazima wali kyali kinene naye kagenda enkola DNA test nengenda nenkola DNA test bagikolera ku Bombo Road zigenda okudda ng'omwana si wange eyali first born wange omwana gwe nali nsookeddeko namulinamu n'ekyobusika nali maze kimwambaza nze nganze obimanyi ebyaffe ebyabasajja abaganda first born eva omusekako amaanyi mangi onoolaba nti banne bagoberera ye abeera omusika alabe nti alabirira banne olutandiddewoyigiriza ebyeddagala buli kimu nali buli kimu buli nebiwande documents zange zonna yali amaze ziyingira nga ye mwana gwendowooza nti ye mwana omuki era nafuna encukwe nga y'amaanyi nnyo nenfuna okwennyamira kyanteeka wala fakiti ndowooza nakati nze bwenkijjukira mpuliranga era bwendaba akirimu nzijjukira akaseera kali kogwe balirira okuva 2017 mpaka kati sibyadda ssebo saba gavumenti egule ebyuma ebikola DNA test mu malwaliro gonna
okusitopinga embeera eno mwamukyala abakimanyi nti omwana olunaaba okuzaalibwa bwaki tunagenda omujjayo nga ne DNA test ekola kiyamba ki ako kalungi. In fact bw'oba ali ozaddeko ngamba omusajja of late balina bye bagamba nti omukyala aba agenda continental visit ne taata gireko ne babakebera awo oba mulina siriimu oba mulina ki ne bakebera senga ne mukusiibula omukazi azadde basooka kola DNA test ku baby because it is very difficult okubeera awo ng'omwana omukuzizza akuyita daddy okoza attachment naye bambi omwana aba talina naye musango okitegeera atodde omugambe munnaye obadde daddy w'omwana okuva nga baby paka kaŋŋambe senior 2 ate ajja omugambe nti si gonzaala oba sinze kitaawo abasajja ababa baakuzibwa basalawo ne babyenenya nagamba Katonda yalimanya sirikebera but waliwo ebintu ebimu ebisobola okukako okukebera bannaye kobe ne muganda wo nga mulungi bamuyiwako amata n'oganywa omusajja tosobola kufuna mbeera za kwagala kugenda mu mukwano lwakuba omutunuulidde tosobola kwegomba muganda wo era obeereyo ng'otunuulira muganda wo manyoko n'omwegomba wandyetutte ku DNA ekyo kiri mu butonde bwaffe ng'Abaganda ekintu kya incest olika abekazini wo kujjako ennaku zino waliwo bapuricha bempulira nga bagamba biki naye omuganda omutuufu nga ddala omusaayi gwe muganda tosobola kwegomba kazini wo tosobola kwegomba muganda wo oba baganda ba maama wo like kiri mu butonde bwaffe ng'Abaganda. Other tribes I don't know but wobeereyo ng'oli musajja muganda ng'otunulira muganda onogamba muganda wakubigulidde ng'oba otulina muganda onogamba omusajja asibye akanyama wandyetutte ku DNA mangu kuba omuntu gwe mutagatta naye musaayi nga ffe Abaganda. That is where those feelings can come in. Okitegeera? So nga dokita wakugambye nti naye abaana bamala mugamba nti ate mukulu waabwe ayagala balya butuufu yalina okumutwala ku DNA kuba omuntu gw'olinako oluganda tosobola kwagala kukikola omusaayi tegwekkiriza kitegeera omusaayi tegusobola kwekkiriza era olaba abantu bagamba omusajja oyo ate omusajja yalidde muwala we olumu basobola n'okukola DNA ng'ebyaddala si muwala we okitegeera olumu yagamba nti ate ono yakwanye muganda we yamuzaddemu omwana tusooke tugatukole DNA tukakase eddala ono muganda we kuba ebyaddala omusaayi gwe tosobola gwegomba okitegeera. That is for Baganda. Other tribes I don't know. I hear tribes abewasa ne bakazini baabwe. They are there. Hayo onyese eno. Lina wasa kazini we nakola n'embaga. Era ne bakuba n'enduulu. Nga wali okirabyo ewa. Oli nawasa ow'omuziro gwe. Tyono yeddira nkima nawasa ow'enkima. Mbulu lwakuba tamulabangako waabwe. Saka sitanzi jano ngamba oli wankima ufukirawo sister siddamu nakulowooza okitegeera era asyo ne oli wankima you are my sister or my daughter or my senga whatever in the category of leadership gy'olimu awo position gy'obaamu ku kika ate kiri so nakyo nti bw'okitegeera feelings zibulirawo naye olaba omuntu ng'alumbye ow'ekikaaki balina osooka batwala ku DNA basobola okuba sina bakika kyekimu kitegeera basobola okuba nga sina bakika kyekimu so awo we tuli ku bintu bya DNA nga we bitambula so ozanga tumaliriza Dax Vibes ne Mickey Wine mawulire gakedde kuvaayo nga gakedde vaayo nga galaga baakwatiddwa olunaku lwajjo oba ekiro ekikeeseza olwaleero babadde bavandooza performinga ku Kituuda ejjinja
tujja kumanya ebisinga baabo maaso. So kano kagamba ki kasita ngetambula empuli yagala kuntugumbula nemwe mwavaki tukola video letwogera ku byamakulu temuvaayo yaddene batumwe muli batemu nnyo nekambuuzeyo obusemba kakati olubu wagoba akasajja kati nokakwata oba wakulu kutebisinde ngogoba akasajja kikakola kyokola kikakola kikatimbuwa kakwata ze ndabo duka ogenda opposite akasajja wekasala k'enviiri ate gwe n'olanga nange zikoma muli wekadda mu masuuti ate nodda mu bikutiyakutiya ebisiima nekibikera mulaba mwaga kyonna bino ebikundakunde byayirajja kitaka ebikutiyakutiya onaagoba akasajja n'akakwata ddi akasajja kati kaddayo kwesimba ku musajja ndowooza ogenda kwesimba Nairobi nekiraba bakolera pate ku pate oluyimba lwa Joshua Baraka nga salabayo pate yadde n'emu wayakola akasawundi ne katambula okusinga alubamu nnamba kino nze sikirabaga naye eyo si yensonga enkulu omanyi kati tetulina budde Joshua Baraka yagenzeko kutuwa ya long places mu nsi yonna agendako eyo kakati ebyo tubitadde wabbali akasajja kemukolerako walution ndakadduka ono just mulenzi wa violence naye kyekyo ndowooza olunaku olwaliro katukomaawo ebadde from my point of view tujja kuba tujja mu maaso awo wabula nyongera bwongezi bajjukiza nti Muna Herbal Mouthwash eddagala ly'amannyo lyenkuzigirira lyekwate eddagala litukozesa kati gwe nalina obuzibu bw'amannyo kozesa Muna Herbal Mouthwash ajja kuba akuyamba bulungi nnyo ate ajja asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe mukubireko ebenga osobola okubeera ng'oyambibwa ate era Biva Organic yagamba nti emmere eddagala mwekwate abenga asobola okuyambako nakujjanjaba endwadde zonna ng'akozesa eddagala eryaffe erya butonde. This is the final channel being the no. We out.